Nkusibyeyo teyo munnange gwe wenna ali ku Star TV emunyenye y'eggwanga era nesimye okuba nti obedda onindiridde ku programu yaffe eya Save a Soul Taasa Omwoyo nange Maishara Queen Mother mami w'abalongi Lojegere second last born wa mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kuwejena Firdausi. Programu yaffe ya Save a Soul ezze nate mu kaseera kano naye nga olunaku olwaleero erese ekintu ekitiisa ennyo bijja bimu bitiisa ne waliwo ate ekisingako ku binnaabyo. Programu eno omukyalo ono yankubira essimu ng'alabye ku show ez'enjawulo n'agamba ake kaseera nange ngende aba Save a Soul basobole okuba nga bataasa omwoyo gwange. Omukyalo kitwalidde wiikisi ndowooza wiikisi bbiri okuba nga tubaako kye tukola. Munnange omanyi nti omuntu yenna ng'aliko ekikyamu oba ng'aliko ekintu ekimulondoola eba nga wabeerawo ebigaana. Wiiki ewedde twakola programu naye nga tulina okukola obudde nga bukyali ebintu ne babeerawo era ekibisiba ne tumaliriza ng'obudde buzibye sho neetaggwa. Olunaku olwaleero kabuze kataŋŋambe munnange gwe nkutadde genda naye ate ngeri nina okukkiriza mu mutima nti teri kisinga eri Katonda ne tufuba okulaba nti wagenda kubeerawo ekikolebwa tulabe nga programu y'omukyalo ono ekolebwa ng'eggwa afune emirembe mu mutima nga programu weri nti Save a Soul Taasa Omwoyo ne ntunulamu ne ŋŋamba nti kati ensonga tesobola okumongobya bw'ataalaba oba ataaliwo oba abadde tamanyi omukyala gwe ngenda okuleeta omukyalo ono yasindikibwa omusota ne gumuyingira mu lubuto. Nkiddamu omusota gw'omanyi obulungi ngamba sineeke naye we gwamuyingira byogenda okuba ng'omanya teyeetaaga ssente nga bwe nagamba teyeetaaga ssente wabula yeetaaga buyambi bwa muntu asobola mumuvuunula mujja mu buzibu obwo. Zewe yakiŋŋamba nasooka ne ŋŋamba n'okugamba bannange abantu baba batya abantu baguma batya abeerawo atya si kintu kya mwezi gumu ebiri oba esatu watukidde okugivaayo ng'ebbanga ligendedde ddala kimaze emyaka 3. Kati obulumi bweyongedde nnyo. Kimaze emyaka 3 agambye buli kigenda nga emyaka gitambula n'obulumi bugenda bumweyongera. Wabula omulabi wange omulungi omukyalo ono tagenda kubanga alagibwa mu kamera nga we yansaba face ye. Ngenda mumuleeta mwennyini ayogere naye face tugenda kubanga tetugiraze olw'ensonga nti ate twagala tumwongere bulumi bulala yaddenga obuyambi abwetaaga. Byagenda okwogera mwogenda okujja tusale amagezi olabe ani gw'omanyi asobola okumuvuunula bakyogera batya asobola okumuwonya ekintu ky'atamala nakyo mu lubuto. Mukyala munnange just imagine awo ositula mwana n'omanya nti namuzaala ku myezi 9 n'owulira nti wetamiddwa n'owulira nti okooye n'owulira nti omenyese n'owulira nti onafuye naye nga gwena essuubi nti nja kuzaala omwana ono saasiro nakikutte kati myaka 3 naye nga ekintu kikyaganye. Emboozi yonna ogenda kubanga ogyewulirira otegeere nti ddala mu nsi abantu balina emitima esobola okukola abantu ebintu naye ate n'okukkiriza gyekuli nti Katonda awonya. Ngenda kubanga mpumulamu kati nnyo weweetereza ne gw'oyita omuyite tulabe nti tutandika naye emboozi ye tulabe engeri gyesobola okubanga tumuyamba. Muze ng'omu yambuza oba ninayo omuntu asobola omuyamba namugamba semulina mukwana awo saagala nkulimbe wabula abalabi bange nga wagamba nti osanga abalabi bo munaabamu omuntu anaasobola okubanga anyamba nenfuna omuntu anaasobola okubanga anzijanjaba. Tovaawo kankomewo naye tulabe ate emboozi ye. Queen Mother, Save a Soul. Nesimye okuba nti okyali ku Save a Soul era nga nesimye nti okyali nange Maishara Queen Mother mami w'abalongi Lojegere. Omukyala yono gwe mbasuubiza nti agenda kubanga atubuulira emboozi ye tusazeewo tumubike mu maaso olw'ensonga nti teyali yagadde ate obulumi oba n'atamanyi kikimu kyatambula nakyo anti babeere nga bakiraba. Omanye ate ku bulumi twagala twongereko bulumi bulala. Omusanga ng'omulabe bwo otuma kizibu kyaba alina so okukakanya banne babadde tebakimanyi oba abantu abadde tebakimanyi nti akirina ate tuleme kola ki tuleme kunataka ate bulumi bulala nga ate bagenda bamanyi abantu bazibu bayinza otandika ate okubanga bamuyeeyereza. So ensonga tumubise feesi naye ng'agenda kubanga abyeyogerera mu ddoboozi lye tulabe engeri kisobola okuba nga tumutaasaamu.
sanyusa okulaba nnyabo. Kale ennyabo nange nsanyusa okusanga. Ku mulundi guli Ennyabo. tayogerako ku nawe obudde bwali tebutuganya. Eyakukola kye yakola bingi byataganya. Naye era munnange tuse ne ŋŋamba katukole ebadde olwaliro byonna obirabye luli twakola sho bannanga abalabi bange kompyuta ne zifa. Ayi Mukama abantu muloga naye n'abawonya gye bali ne Katonda gy'ali. Naye lwakuba tusinzira mu kiseera ki Katonda gy'ali yatugamba yatambulako nnyo yaŋŋambye yatambulako nnyo mu basawo Abaganda mu basawo Abazungu mu bannaddiini bonna Abasiraamu n'ab'eddiini endala abalokole bonna Katolika kyaki zonna zigenzeemu naye ekizibu kikyagaanye. No ne twagala amannya engeri gye tuli nti tetwagala kola ki omanyike nnyo. Kakati ekintu ekyo nga bwe nakunnyonnyola olwayinza okuba nga lwalabye olwaleero nga tutandike endowooza tuyitemuko katono katono engeri obadde buno gye bwakutandikamu gye bwajjamu n'obujjanjabi bwadde ogezezaako bwantandika nali neebase ekiro ne bukya ku makya wali bukya ku makya webutinzulukuka ngenda okuwawa mu kabwenti ne ndaba omusota mu mulyango gw'ekisenge. Kati bwe nagulaba nenjagala neekanga nziruke ne neekanga nziruke ate gwajja sipiidi gye ndi nengulanga gujja mu muti waggulu mu mutwe umuti gw'ennyumba oba gwe bayita omulabba gw'ennyumba. Sipiidi nagenda okunonya we guli nga sigulaba ne gubula naye mu kubula awo nawulira ekintu nga kingwa ku lubuto nga kiyingira wano mu kkundi nga kiyingira. Era awo we natandika ne mpulira obulumi obw'enjawulo bwe gwali guyingira gwaleeta obulumi bungi nnyo ne gwetololera nga gumanyi nti gwezinga enkata ne gwezingira munda mu lubuto. Nawulira obulumi obuyitirivu n'ensanyalala okumala essaawa nga 4 ku 5 nga sisobola tuula sisobola kwogera. Oluvannyuma nga wayise ekiseera ekyo essaawa nga 5 kubanga mu nnyumba nali mu nzekka ne mpitako okubalirwana ne mbaako gwe nagambako omu ne mugamba n'aŋŋamba tekisoboka olabika otidde olabika obadde oloota ne ŋŋamba nedda ekintu kiyina ne iba teyakakasa ne ŋŋamba owaayi ate kati nze atali mwana muto nsobola kumulimba mba mwagazaaki. Ne mbeera awo ne nnoonya bwe nnyinza okyejjamu nga sisobola nenfuna ekitengo nenziramu nenfuna omusujja nemba nga sifuna mirembe nentandika okulwala nenfuna ekintu ekiyingwa mu mutwe wano nga kizitowa nga kikuba mu mutwe nenfuna obuwuka obwanjikira wakati obuwuka buntambula omubiri gwonna era sinsa okuva ku lunaku olwo obuwuka ne butandika okuntambula omubiri gwonna mu nviiri mu mutumu kati mbuwulira kungulu ku sikiini mbuwulira nga butambula naye tosobola bulaba okuva ku mutwe paka ku bigere nze mba mbuwulira nga butambula. Nenoonya bwensobola okivuunuka nga siraba nenkubirako abeewaffe ne mbategeeza maama wange ne taata wange kuba gye bali ne mbanyonnyola ne baŋŋamba jangu tulabe ekyokukola. Ne ŋŋenda oluvannyuma nagenda bakubira nga nze omuntu mmaze otutambulatambulako naye nalaba nga biganye ne ndyoka mbanyonnyola ne ŋŋamba kaŋŋende kubanga nnyina maama ne taata sijja kufa nga gye bali bajja kugamba lwaki tewayogera oba nfa nfe naye nga bakoze eki nga bategedde olwategerera mu bbanga nga kinga ogambye kyebikaniro biremye nga kirabika bindemye natambula kyali kitute emyezi nga 5 kubanga wenjogerera essaawa yakakati nze ntambudde ku basawo nabaza abasawo 19 abasawo bentambuddemu 19 nga tekuli kyaki kubanga wano tewali kyaki gye sigenzeemu kunsabira naye biganye. Bamaama nabagamba oluvannyuma lw'emyezi nga 4 ku 5 nendyoka nyiira gye bali ne baŋŋamba jangu bwe nagenda ne bantwala nabo bennyini ne bagezaako ku basawo be bamanyi eyo ne babuuzaako ku bantu baabwe ne bantwala okunoonyerezaako kunzijanjaba ne bigaana nga bwe bantwala kiba ekintu kiraga nti kivuddemu ate ne ndaba nga kikomyewo ne kitugenda ne ndaba nga kikomyewo abalala ne bibalema
wali abatugoba obugobi bo ne bagamba tebajja bisobola. Wali abagamba n'agamba eyo gundi nnene keesi nnene sijja gisobola abo ne bagaana. Omulala abazirya bo ne bakkiriza ng'oli agamba nja kubawonya naye era ne bigaana bankola buli kimu era buli musawo ngenzeeyo kuba bantwala e Kalangala ne bantwala wano wennyini e Kampala era nange nali ntambudde ne bantwala eyo Empenja n'embeerayo ekiseera ne bantwala eyo Kalisizo nayo neevaayo ne babaako gye bantwala eyo bayitayo Kasenyi era n'embeerayo ekiseera buli musawo nga ngenda abasawo bemmenya bwe nagenda ne mmalangayo emyezi ng'ebiri. Owamaka wangamba olina omwami ebyamaka nabiza ku bbali sooke nnoonya obulamu. Omwami yali yagaana okikkiriza? Omwami namunnyonnyola ng'akomyewo yagaana okikkiriza paka nakati yagaana takikkiriza. Yeteraba nti olubuto lulaga nti olina ekintu kye lusitudde. Ye takikkiriza era sitaani bw'olaba muzibu nnyo simanyi lwaki omwami tasobola kukkiriza yakigaana. Oluli wandagako ku mubiri ogwo era ssaawa eno kikino skini eri nga yo skini yayo weweevu nnyo ku sayidi eno gyekigiridde skini yawewuka wekitadde omumwa wekiridde skini kigiridde. Kati bw'omanya otya nti nno kati guno gwe mumwa nkiwulira nkwata bwe nti naye mukyalo oli mugumu sina kyakola sina kyakola noonya ekyokola nekimbula naye nkikwatako bwe nti nekiwulira nga bwekiri nga gw'olya mmereyo ng'okifiidinga nga kiyakuli watuga abasawo bagaana okulya butto bagaana okulya ebintu ebirungi ng'ennyama nkoko byonna sibiri ebyo olya bintu bikaawakaawa nja bikaawakaawa okusobola okubeera nga okutambula mu mbeera gye baŋŋamba kubanga baŋŋamba bwe ndi ebyo kisobola ate okweyongera kireeta obulamu obw'amaanyi obulala. Kati nnyina kulya ebintu ebikawakawa n'ebitali mu butto bwe bityo. Omulabi wange omulungi eno program Save a Soul taata omwoyo era nga tutaase omwoyo gw'omukyalo ono emboozi ye ogiwulidde atuyitiddemukko ku byaliwo atalaba programu yasooka naye obulumi bwayitamu bungi okunkubira essimu nali ntera okusooka okumutuukiriza naye munnange ebyakasonda era omuntu omala n'okola ki n'oguma wetonyumyamuko naye era namugamba nga yemubuuziza nti naye ngaoli mugumu yangamba nkubulire buli lwokkiriza ekintu ate nga nange nsiba nti bagamba buli lwokkiriza nga lwatu kyakkola Mukama alina engeri gyakubeererawo gyakugumyamu n'oguma yamanya kino kizze sinawe ngenda kijjamu sinawe ngenda kikola watya sitaani yazikola mu malwaliro bo tebalina kibalaba amalwaliro amazungu. Abaganda bagezaako bye bagezaako kigenda mu bbanga ttono ate nekimala nekikola ki nekidda tekitwala wiiki nga kikomyewo era bwe guba gudda ogulaba nga guddira ddala era gudda nga ngulaba bwe nti naye kineewuunyisa tewali muntu wakubiri asobola kiraba yekka yalaba nekiba kizze era bwe kiba kizze kijja nze nzekka nze nkiraba n'obaawo ng'otudde awo tosobola kiraba. Bannange kaakati nze nange byansukkako ensonga ati nagamba kambise bolinge biseke ku mmeeza naye ndikuwulumya obuyitirivu kubanga bannange musobole okuba nga muyamba omukyalo. Sisobola kwebaka sirina mulimu gwonna gwe nsobola kukola. Wangamba wali munene nnyo singano bwe olondabikira oli munene n'enkogga zonna nezigwa kinsisa omubiri gwonna nekigumalawo. Yazimbako amayumba gabapangisa paka kati weegali mayumba malungi nnyo nnyo gana buli kimu naye teryagabwekamu. Bangamba bakisindikirako ekisiraani kuliko ekintu ekingobererako emabega ekitakkiriza kulaba nga nkwata ekintu ekirungi kyonna mwe batyo bwe baŋŋamba. Tekinkwatiramu tekisobola tekinsobola nze nga ndi mukyala musabi tekisobola kuba mbeera n'abantu bangi ab'enjawulo naye era tewali yali agambye nti waliwo bakiwagwe kintu kyo oli waba akusindikidde ekintu tekisobola kukwata muntu yenna mulala kiba kikyo tewali asobola tekisobola kwata. Kululi nakubuuza namubuuza balabi bange abalungi nemugamba oba olinamuka omusajja gwe wayagala eri abakyala abamu nga tomala gamuyingirira alamba gayingirira amaka ga bannaabwe ne baleeta amaanyi mangi nnyo 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 n'okuvuma ne bavuma ne bakola bwe kisoboka olw'obusungu obungi oli nagamba kankikole
ondabe n'aŋŋamba talina mukyala gwe yayingirira fayina omwami yamusanga ayinako omukyala yali yavaawo naye nga baayawukana dda nga n'oli baali abakyala babiri nga baava dda makaago naye gye bali nga baafumbirwa dda naye ate yageza atambulatambulakoko kubba okuliko omukyala gwe bamulaga ne mugamba twetonde oyinza okuba oba otidde obiŋŋamba oba essaawa eno kiga omukyala oyo olina oba bwe bamumanyi oluvannyuma n'obaako ebigambo bye wayisiŋŋanya nagamba kankikole twetonde tukuba amavi oba ayagala omukolere ki tukikole noŋŋamba nti tewaliiwo era toyombangako kko naye nendala tuddemu tukowoole lwaki buli gyolaga bakulaga oyo nange simanyi era kitera kubanga yoyo yakikola kubanga buli ate oli redde okumwetondera waabanga ddala alina kyayagala siina buzibu naye ndi redde bw'aba alina kyayagala nsobola okimulekera osigaze obulamu bwo nga butambula bulungi nsobola okimulekera naye buli gye ndaga wonna buli gye badde bantwala kuba aliyo omusawo yatukebera mu mazzi yaŋŋamba naaba amazzi omubiri gwonna nga temuli sabbuuni nenga naaba bwe yagateekawo nti wansi ekifaananyi ky'omukyalo oyo kyekyajja kakati naddamu ne tugenda ewalala baŋŋamba weebaka ekiro bwe twebaka ekiro ne baŋŋamba omuntu gw'ogenda okulaba yoyo era ye yajja emabega ku magulu gange nga nsika okugulu talina kyayogera olulala era ne bamundaga ng'ayimiridde wali nga nyimiriddeko distance naye nga ntunuulidde amaaso amabi nnyo era bandaga oyo era ne wayita ekiseera ne tugenda ewala ne bandaga abo baali tebamanyi nakwogera Luganda naye oli yaŋŋamba omukazi mukulu ayinamu baana babiri ndikulaba baana babiri kuliko omuwala n'omulenzi era nga tamanyi kwogera bwati naye era nga naye andaga nti omukazi yazaalawo omwana omuwala n'omulenzi nga lwaki tebaŋŋamba oli yazaala omu buli omu andaga oyo ayi mukama tugenda abakazi bajja bo nyina bangi naye bandagamu oyo ayi mukama katonda wange kakati omukyalo ono tugenda kumunoonyaako naye simanyi kuno kusabirwa kuba wabanga omukyalo ono ng'agunze ng'era ali reddi otambula agenda kuba lwaki nawe ye amaka akyagalimu era waalinyo naye ye agambye nekuba kuvaawo nga yekigenda okumuwonya ali reddi okuva mu maka ago atambule agende asobole okusigaza obulamu bwe n'okuba nga asobola okuba ng'akola kuba buli kyakola kifa buli kyakola kigaana taba na ssente ate nga mpunyako mu mboozi ye n'abadde puroguramu yasooka omukyala yali yakolako ku ssente ze nga ssente zaazina era ng'atambula bulungi emirimu gye ng'afunamuko n'agenda n'asuubula ebintu bye ndadda n'akola naye byonna byaggwawo maama gundi nkusaba mu mutima omulungi of course tesobola gendayo naawe wafunako obusonzi okutema ejjambiya nagamba ono aluddewo tuyinza okufuna mu ngeri yonna gy'onooba otuyiseemu ne tuba nga tusobola okusonyiwa omukyalo ono oyinza okuba nga mu kukikola tewamanya kinaatuuka eno oyinza okuba nga mu kukikola walina obusungu bungi nnyo ekiseera ekyo kyoba si kirungi nnyo okukola kitungu olina obusungu sooka olowooza emirundi mingi oleme kwejjusa osobola okugamba nti ekiseera kuba emyaka 3 okuwanirira omusota mu lubuto kiba kinene banene ne bakugamba kuba nagwo bubeezi for 2 hours nebeera 1 hour mukyala obeera otya alabika nga aboneredde ekimala wekuba nga kubonerera mu kusaba okwange singa onooba olabye puroguramu eno mukama nga tusoboseza n'oba ng'ogiguddeko osonyiwa omukyalo ono osobola okunoonya ku namba z'essimu z'olabaawo n'oŋŋamba Queen Mother oba ABCD omukyalo ono nsobola omumusonyiwa bwoti oba akola ekintu bwe kiti nsobola okumusonyiwa ali ready kyonna okubanga akituukiriza wasigana noonya muntu nange gwe sitamanyi omanyiko gy'abeera simanyi gy'abeera era sisobola kulimba nti wuuno abeera wano weewati naye nga baŋŋamba mu Kampala muno mwali naye nga simanyi nti wawano bw'abeera weewani ebintu bino bizibu naye nga mukama agenda tukwatirako bannange balabibanga abalungi nozesa nga muziraba ensonga muziwulidde tusobola kuba nga tunoonyeza tutya naye ekikulu kya byonna era kukola ki kumuvuunula kintu kino omuntu yenna asobola okuba nga asobola okumufunira obujjanjabi
asobola okuba nga yeeyagala manyi kitegeeza okuba nga oli naye ng'okimanyi nti munda ofiidinga omusota okimanyi mukwano gwange ebigambo oluusi binzigwako tuvuddeyo basawo bakozeeko baganda bo bakoze kye bakozeeko bakola kye bakozeeko ne baganda bange bonna ne bakola bye bakozeeko naye era embeera yasigala ekyagaanye oleefunyeko ku kiro kyogamba nti kanete n'essaawa yakakati nkirowoozezaako ku makya nga nzija n'essaawa yakakati ngenza ku makya nga nzija bwe nzuukuse ngambye neŋŋamba naye nfaaki n'ensi lwaki setta nenvaawo era nkirowoozezaako naye waliwo omuwala wange asoma sini ey'okunaze n'ambuuza n'angamba maama wasuze otya nga ndi ku buliri neebase neŋŋamba nasuze bulungi wasuze otya asanze endowooza ekirowoozo ekyo n'angamba mpa omwana musitule mpeereza omwana mugjeyo musitule ngende ngula amata ngende naye ngula amata ne bafuluma ne bagenda kati babadde bagenda bandese mu birowoozo ebyo badde ndowooza kati neŋŋamba naye kati singa nkeera ku makya ate nenetta bano abaana bagenda sigazaani nendowooza neŋŋamba ngenda sigazaani bano abaana bange banasigazaani singa nkeera enkya nenvaawo nayo nembirowoozaamu awo naye nga ekyokwetta nkirowoozezaako emirundi mingi era kinzigira nnyo simanyi lwaki kinzigira okutwala kinzigidde nnyo okutwala ekiseera kinene nga nkirowoozaako wati ojja kuba okoze ate musango mulala byonna nabirowooza dda kirowooza neŋŋamba banansanga mu nnyumba bagamba omukazi yesse abadde ki omukazi yesse yafudde ki byonna nga byonna bwe mbibalaabalamu nga ndaba si birungi naye nga kyo tekigaana kujja kubanga ogamba kanfe ntummule nveewo kaakati nze mbaddemu n'okulowooza omwami w'ono yadde etakkiriza lwaki tetufuna abooluganda lwo nga lwesaba otuuka ngaomuntu olina okuba nga otuba nga gwe tulina okuyitirako okutuuka ku oli naaba nga alina okutusa famire yo oba maamawo oba taatawo n'ayogera ne mukoddomi n'amugamba tusaba okutuse ku mukono tasobola kubulwa muntu gwezalamu abaana ababiri famire ye atekuba nga agimanyi tufune enamba y'essimu y'omukyalo oyo okujjako agende ewaabwe oba ewaabwe ekiku kyabyonna kyakumufuna ngeri tumutuukako access emutuukako tufune nti tufunye enamba eno wakati ye mutu yeka asobola otuwa source okufuna omukyalo oyo gwe ayinza okuba nga byakulema oba nga tasobola kugikuwa naye tuisi bazadde bo boogende bagamba nange kuba omwana waffe olwakino nakino tusaba tufulabe engeri sobola okufunamu omukyalo ono kale otibanga abasawo balaga nti yeye wanaaba nga si yeye naye nga atirisi omusobodde okukolako ekyo omutuukiridde eitha yeegaana oba akkiriza waffe ne tumu ekituufu kyeki yes olaba ekyo nga kiri kitya omwami ono famire yo yeba emutuukirira omwami oyo buli lunaku agamba namugambako ekiseera era ekiwanvu kiyise mabega okuva we nafuna embeera eno naye mugamba naye bandaga nti omukyalo oli mukyalawo oyo ye yakola ebintu bino nangamba omanyi nze sikiririza mu bintu bya ddogo bw'obikiririzaamu nga bikwata tobikirizamu ne mugamba olwedde byankwata binankwata 10 olwedde byankola ki byankwata byankwata birina nangamba ekirala siina namba ya mukazi era mukazi soogera naye ebbanga lyonna mutwayawukana mu bubi omukazi n'agenda ng'omukazi malaaya n'atambula n'agenda kati siina namba ye yonna yonna wensobola mujja nakimubuuzaako emabega eyo naye nga naye omukazi oyogera naye oyo oba oyogera naye omukazi oyo muyite nangamba tasobola mufeesinga ate talina gy'asobola mujja ebigambo bibiri byaŋŋamba ekyo kisoboka eri abantu abawukana namba tukyalina communication naye yonna yonna naye at least yo family tesobola kubula yandibuuza nga n'omuntu temwerinaako baana nemugamba omukazi alina gye yamujja nemugamba omukazi olina gye wamujja ewaabwe omukazi gye wamujja ewaabwe gye bali naŋŋamba maama w'omukazi yafa ne wasigalawo abaasigalawo babazzukulu bawaka aba ne bafumbirwa kati waliyo obwana buto
yasobola okufuna bweti bwe yaŋŋamba tusobola okufuna titufuna ku baganda be as long as tutegedde nti famire yaabwe bwesibuka wano omuntu sobola kubula ekika kyonna famire yaabwe gyeri ndoza eri ebusiya bebusiya Queen Mother, save a soul. Mukwano gwange omulungi ndowooza byonna obiwulidde ebigambo by'omukyalo ono obiwulidde naye ng'empendapenda yonna gye tulina yafuna muntu asobola muvumula kyekigambo edda kyennoonya kumuvumola omusota gwe bamusindikira mu lubuto gumazeeko emirembe amazina ago emyaka 3 kati yakikkiriza kyafuuka kitundu ku ye n'amanya nti kyekyo agezaako okuavoidinga abasawo bamugana okulyanga butto n'ebintu ebinyamanyama so ate nnyo ebintu ebikaawakaawa naye nga eno embeera wobeera gwoddala oba osuubidde nti ogenda gibeeramu paka ddi gwe wenna ali eyo gwosobola okugusaba yakakati kati olubuto lungi ekyokufa obufi kyokya nnyo kiina engeri olubuto lubuguma nnyo lundaga nti walabika waliyo ekikyamu kati oba lukozeeko mu paati we kitudde kikozeewo ekikyamu era nakyo kigenda kuneetaagisa okugenda muki in case singa Katonda nnyamba nga kivuddemu era wali ogenda mu ddwaliro eddizongo kubanga osobola kireseewo damage mukwano gwange embeera eyo byonna mbirowooza kubanga mbiraba nga weebiri okujjako nga Katonda ayambye buyambye ye Katonda abangawo Katonda akola ebintu bye mu ngeri eyo yonna yonna gy'aba asobodde okuba ng'akola ki ng'asobola kuba teri asinga Katonda anti batugamba ogaba ogeze mu kyaki nnyingi naye ate era sometimes oyinza ogenda mu kyaki bagamba nti onna genda binakukkiriza abalokole abasinza eddiini y'obulokola bagamba otakkiriza towona before okubeera omusiraamu wagenda mu busiraamu olw'omwami wo okuba nti yali musiraamu before eddiini gye wali okkirizamu yali ddiini wali mulokole kuva dde okusooka ogendayo oba tonakunyikiza bulungi kukkiriza bulungi nakkiriza era nengendayo nga nsaba byonna byagaana nebigaana n'ogenda mu y'omulala nebigaana biganye buganye biganye kubanga ngenze wantu wanjawulo nenva mweno kyaki nengenda neŋŋamba oba wano bwe watawanya nengendako ewalala naye era nawe newagaana sisobola butakkiriza omusumba kyabaŋŋambye ate nga neetaaga okuwonyezebwa obulumi bwe nnina tebusobola situlikiika muntu mulala ne bwaba gwe nga gwobusitudde bwe bagamba nti kola kino ne bwe baŋŋamba nti kola bwoti kyenkola oba baŋŋamba siiba n'ensiiba naye tosobola ate nga kizibu osiiba n'omusota guno mu lubuto nga tolidde kintu kyonna oba owulira ng'ofa gubanja nagwo gubanja obanja nagwo gubanja era ekyo n'abasawo abaganda bakigamba bagamba naye olya byenkana ki kona ogulina okulya bakugamba nga gulya nnyo olya byenkana ki bakubuuza buli musawo gy'ogenda bakubuuza n'ogamba siina byendya era bakwano nze lwaki ogenda otuka lunneeyiwa nze bikaseera otuka olubeera lunneeyiwayuwa naye nga siina byendya nze nakitwalanga nze nti sijja kumala kutunda baana kulya baana sijja kugenda kwetunda wabula ekyo kyemba nfunye kyenja okulya ekibaawo paka Katonda lwalikkiriza mukwano gwange omulungi bikuweddeko nga nze bikuweddeko nga nze eriyo ebintu by'otunuulira nga mu butuufu oyagala okuyamba naye nga wootandikira tolabawo nga kino kyensobola okukola tosagenda kukwata ssente nti mmwete munnange ssente yeeganye ekintu kiveemu ssente zijja kubaawo ssente zibaawo kuba baziwadde nga wakunnyonnyodde ye ng'omuntu yeteekamu ezizze kumala emyezi 4 ku 5 atagambye famire aba nga kintu kiganye ssente ziggwawo omuntu ng'omuntu tawona n'agenda mu bazadde bataddemu ssente batambudde bw'okutambula ekintu emyaka 3 ng'ojjanjaba ekintu kyekimu ate nga nekyojjanjaba tekivaawo tomanyi kinaavaawo ddi mukwano obwo obulumi bubeera bw'amaanyi nnyo gwe wenna asobola okubaako wootaasa ojja kuba nga onfuna ku nnamba z'essimu ezo
tulabe engeri okubanga tukyazaamu omukyalo ono. Ne program Save a Soul taasa omwoyo ngenda kubanga mpumulamu katene nnyo ate nkomewo naye. Oyinza otunoonyako ku namba z'essimu zino. Program Save a Soul taasa omwoyo gy'okyaliko ng'era okyali nange Maishara Queen Mother mami w'abalungi, era nga gwe mwenna wenna munnange eyeetaaga programu zaffe osobola okubanga ogenda n'oziraba ku YouTube channel yaffe eya Queen Mother Productions Yugi oba eya Save a Soul. Zibaayo n'olaba engeri gye tuyambyemuko obunaye ku bantu ab'enjawulo n'owona omutima gwo ne gukkakana. Era y'ensonga lwaki programu eno weeri nti abantu baveemu ekigambo ky'okugamba nti nze nkomye kiwedde, baveemu ekyo ekigamba nti nze ngenda kwetta. Mukwano nga tonnetta kuba ku ssimu ezo tulabe nga tusala amagezi ffenna. Era n'olw'ensonga eyo, olw'ensonga lwaki nafunye ku bursaries ez'enjawulo olw'okusiima omulimu omulungi gwe tukolera eggwanga, nemba nga nafunye university eyampadde bursaries z'abaana ababa nga tebalina ssente zisobola kubanga zibongerayo okusoma. Bw'oyagala okusoma mukwano osobola okunkubirako ng'oyagala ku university olina okubanga wamala senior 4 senior 6 oba ng'oyagala kukola masters oba postgraduate. Mukwano osobola okunnoonyaako nitulaba engeri gyongerako ku bitabo byo. Aye ninawo ne bursaries endala institutes ez'enjawulo zabadde 3 nazo zampadde olwa programu eno okuba nti eyambye abantu. Naawe osobola okubanga onnoonyaako n'abaana abalemererwa okusoma nga akasente kaganye n'okumala mu kiraasi eya wansi ddala balina tekiniko oba ebya DIT, osobola okubanga nabo ojja n'ofuna ekifo n'osobola okubanga osoma omulimu ogw'omu mutwe. So buli muntu wenna osobola okubanga otaasibwa, era nga neebaza nnyo University eya Metropolitan University ku kye mwatukoledde. Neebaza nnyo mwebale nnyo, mwebalire ddala Markland Institute, mwebalire nnyo, mwebalire ddala Datamine, mwebalire nnyo, mwebalire ddala olwa programu eno okulaba nti mwagadde musomese ku baana b'eggwanga nga muyitidde mu programu yaffe eno eya Save a Soul taasa omwoyo. Nga bwe kiri ntitugenda kubanga tuyamba abantu era nga tukyayambira ddala, wensaba n'omukyalo ono ayambibwe olunaku olwaleero afune emirembe ng'omuntu. Okututula omusota emyaka egyo gyonna mukwano gwange kintu kinene. Ne bakugamba bugambi kubeeramu eddakiika 2 olaba ng'ensi yonna eweddewo. Tuyambagane naffenna nze nganze okutegeera okwange n'okuyamba okwange kwakomyawo. Tukyembadde nsobola okukola omubaleetera kuba munnange buli omu alina wasinzirira ku munne, buli omu alina wasingira ku munne. Kino kyenkoze kyembadde nsobola okumuyambako ng'omuntu, kati gwaliyo ng'osobola tomuyamba ekintu kino kimuve mu lubuto. Y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero. Mukwano Queen Mother Save a Soul. Queen Mother Save a Soul. Eye mukwano tukomyewo tuvuddeko mu kuwummulako. Bwentyo bwendi Queen Mother mu mbeera erumizibwa, mu mbeera seebaka, mu mbeera sirya, mu mbeera sirina kyesobola kwekolera, mu mbeera ya bulumi, ya maziga, yakulowooza kwetta, yakulowooza buli kimu kyendowooza kibi. Nze saawa eno ne waba muntu nga mpitako awo sobola mumanya nti oyo gundi, naye ng'omuntu omulala tasobola kikkiriza. Nga lwaki omutegeeza? Ebirowoozo byagenda, omutwe gwagenda, bye biri ku nsi sibitegeera. Oli naye nga toliiko. Olaba ng'omubiri weeguli, nsobola okunaaba n'ensenya, n'olaba nga wendi ntikula naye nga siriiwo. Kitegeerekeka. Nga siriiwo, omubiri weeguli ogulaba naye omutima gwagenda, amaaso tegalaba, buli kimu ekiri ku mubiri gwange tekikyakola. Naye nsaba omuzira kisa yenna asobola okunnyamba mu nnyamba yonna gy'annyambamu, oba gwomanyi luddawa, omanyi luddawa oba wa, nkwegayiridde ontaase. Nkusaba nga neegayiridde era nga nfukamidde, lwakuba nnina obulumi nti bwe nkutamu okufukamira wansi okuyimuka lutalo. Naalifukamidde ku bigere ne mundaba. Mbeegayiridde asobola okunnyamba, asobola okuntaasa, antaase.
naye ngenda kufandika obwana bwange obuto ate nga nze maama nze taata nze mbalabirira nsaba buyambi kwenimaza banyambe asobola okunyamba yenna nyambe omunyamba yonna gy'asobola okunyambamu nsobola okutaasa obulamu bwange kusobola okukuuma abaana bange kuba bwe mba siriiwo ndooza famire yonna ebwekola ti bonna batunuulidde nze bonna batunuulidde nze ate nga sina bwe naabanyonyola kuba bo baana basigala bo baana kati omwami tagenda kukuba miggo ng'alabye bino wayeera ajja kukutegeera simanyi kyanayagala kyanankola kuba namunyonyola ye kyanayagala kyanankola ntaasa bulamu ye ne bwana abantegedde kuba buli kimu era ye abantegeera muli tobeera kawona oti ogamba nti ntidde okgenda mu bantu nti guyinza okubawo ku gulo ne gwezuula n'oba nga okwekoma muma n'obeeranga ng'obeera mu nnyumba n'ogamba nti ebyogenda mu bantu bo byantama nze sigenda mu bantu era sirinya bali bantu bonna weebeererawo obawo nga nsonga nti ngenda wano okujjako nga ngenda mu kifo nti wantu wamakulu naye sigendagenda mu bantu nze mbeera waka wembeera ekisookera ddala kyandeeta obusungu kyandeeta obusungu ku bantu nze ne bwompitako n'onkoonako obukonyi bwe nti mpulira bubi saagala muntu yenna yenna ansemberera simanyi lwaki naye nga sikkiriza muntu yenna kunsemberera yadde okunkoonako kyandeeta obusungu kati omuntu mba ndaba nga wajja kuvaawo olusi olutalo oba buli kimu kindabikira bubi olabanga neyakikola abalanga alaba oba akunyoomye oba akujooze akyakonyeeko ndabanga abakiraba ndabanga omuntu omulala akiraba ndaba kiina engeri gyekindabikiramu kale siri bulungi ebyo ne byonna nyina ebintu ebyenyambala bingi ku mubiri gwange okuva ekintu ekyo lwe kyanyingira mu lubuto emirembe neginzigwako nsaba buyambi bannange baganda bange mikwano gyange basenga bange bataata abato bange bonna bamaama nsaba buyambi asobola okubaako n'omuntu yenna gwamanyi anyambe nsobole okuddawo mbeere mu mbeera gye nalimu emabega bwe buyambi bwensaba mukama katonda wange kituufu nze nabagambye ebigambo byo bituuka ne binzigwa kwa bwentuulano bwayogera bwati byemba ndowooza biba bingi ndaba nga ku ssaawa eno singa mbadde nakyensobola okukola nenkijjawo nenkijjawo ku ssaawa eno neŋŋamba kankikole kubanga abantu mwe temalina mwempulira ndi embeera bwentyo mwendimu mbeera yakulumizibwa mbeera ya bulumi naye nsuubira wanaabaawo alabye kubanga abantu abalina ekisa gye bali abasobola okuyamba abalina ekisa gye bali bekisobola okukwatako olusi nga naye alinawo abaana bakuza oba balabirira asobola okweteekanga mu bigere byange kuba siina kibi nagambye bwemba omuntu oyo mwenyini yakola ekintu bw'aba gyali nga nze nyina kye namukola ajja kiŋŋambe tikikiri kuba engalo zange zino tezikwatanga ku ddagala lyonna ery'okwejjanjaba naye nze sigendangako kuloga muntu oba agw'eddalu oba afe oba asiraane oba atabuke sikwatangako ku ddagala lyonna engalo zange zino tezikwatangako ku ddagala lyonna lisobola kulumya muntu ebyo bye bibadde ebigambo byange n'okusaba obuyambi bwange ku buli omu wala alaba nga kimukutteko ng'asobola okunyamba mu ngeri yonna gwe gy'omanyi oba waliyaani nsaba ontaase onnyambe ku muntu omutuufu kubanga abangi abaali bangi nemba nga sikyalina busobozi busobola kubanga nzira eno nzira erikwekusinta wano okumpewo basobole okunyamba nsobole okufuna omuntu omutuufu asobole okunyamba nga tagenda kunziba ebigambo by'omukyala mubiwulidde anoonya muntu anasobola kumuvumula kintu ekyo ate nga simu yaaye kwagala kumubba bubbi kuba bambi ekiseera kyatambulidde emyaka mingi atugambye yakezako basawo 19 okubala okukwe babazeeko bajjukira abasawo 19 ne bakyalemereddwa naye ate olinaku bwe wayogerako n'ogamba nti oba balinga ba mirundi 3 nti bagezaako ko
nga wekigenda wekidda oyozeeyo okosanga bali bamaze ne bawangula ku boomu n'ogamba ati lisiti oba n'osigalako mu abo abasatu naddayo kwabo era nga nzira era waliwo eyakijjamu bwenti nga ndaba bwati n'akijjamu n'akiteeka era naddayo ne mugamba nti ekintu kye wanzigyemu kirina ngamba sirina magezi malala oyo tali wala ali awo maya bayitawo maya awo ne wabaawo n'omulala eyakijjamu era naye ali Lukaya erukaya waliwo era omulala naye yakijjamu erukaya era nenkiwulira nga kikoze ekyo kuba ye yaŋŋamba tagenda kijjamu nkirabe naye agenda kusindika yaŋŋamba ngenda kusindika ebintu byange totya yaŋŋamba ddayo ewaka weebake naye kyeŋŋenda okusindikira ekiro tokitya era teweekanga bwatyo bwe yaŋŋamba naŋŋamba toweebaka n'omuntu yenna nti ye weebake wekka nanga nyina kyengenda okusindikira ekiro ogenda kukiraba kyekigenda okulwanagana n'ekintu ekyo era nali neebasa ekiro ssaawa nga 8 nagenda okusimuka ng'ettaala linjakako bwe riti ng'ettaala lyaka linkubyemu tooki bwe riti eryakubamu tooki nentya naye olw'okuba nali ŋŋambi oli yali amaze okuŋŋamba nti alina kyagenda okunsindikira kyatagenda kumbuulira linnya naye nze nja kulaba sayini nangamba bwoba weebase tewevuunika nangamba weebake bwoti kya bugazi era bwente bwe neebaka nagenda okuwulira nga mpulira ekintu kinguddeko era ne mpulira ebintu nga birwanagana nagenda okumaliriza nga mpulira ekintu kivuddemu ekyo kyatwala wiikisi 3 nga kyatwala wiikisi 3 nga tekizeemu era bwe kyamala wiikisi 3 ne mpulira nga nsanyuse n'abeewaka ne mbagamba nabo ne basanyuka kakati ate mba ndi awo ng'ate kizzeemu era lwe kiddamu lwennyini lwe nalinnya lwe kyaddamu ekiro ku makya nakeera kulinnya nenzirayo oyo omusajja mwennyini n'aŋŋamba ate era kyakomyewo n'aŋŋamba ebintu ebyo bizibu n'aŋŋamba leero sula wano abeewaka ne baŋŋamba ewuwo toddayo beerera ddala ewaawo ffe tujja kuweereza ebyokulya n'ebyokukozesa beera n'omuki ew'omuntu oyo ew'omusawo omusawo n'anteeka ewa maama wa muzaala ayinawo nnyina n'ekitawe n'embeera awo ew'omusawo ewa maama we namalawo omwezi mulamba n'ekitundu ng'akijjeemu tekiddamu nga ndi wuwe olunaku lw'ensimbula okuva ewuwe ntuuka ewaka bwe nti bwe pa kwolwo lwekyadda nga ndi waka lwatuuka ewange bwe nti nekikomawo oba tekyagala wakaawo kubanga nagendako newa sisita wange bwe nagamba ne ŋŋamba kyandibanga ebintu ebinnuma bino nga tebinjagaliza mu nnyumba eno sigenda kudda mu nnyumba eno nensala busazi we navanga ku basawo eyo nga ŋŋenda wa baganda bange nga sikyagenda waka ne ŋŋamba ewaka kanneesonyiweyo ndekereyo abaana era nensigala ewa sisita wange eri kintu kya nnumba ewa sisita wange ate nga si munzikiza mu ttaala kuba sisita wange asula ku masannyalaze gasulako ayina kamera ayina biki byonna bibeerako ewuwa ekiro byonna bisula bikola naye era kyajja mu ttaala bwe kiti nagenda okwekanga ng'ekintu kinyingidde kyo kyakubako ng'ekiti we kinankuba ku kkundi w'ekiti nagenda ogenda okuwulira nga kidduka munda kyetoolola nga kizeemu kiyingira Queen Mother, save a soul. Bukano gwange ebigambo by'omukyalo ono obiwulidde bannange obiwulidde sinawe nsobola kubiddamu obyewuliriddeko mpozzi munnange wange gwe ali eyo nga sheeno obadde wakagitandikako oba ng'ogisanze ekomekkereza omukyala abadde yeetaaga omuntu asobola okumuvuunula omuntu asobola okumuvumula omusota gwe bamusindikira mu lubuto sheeno ebeerawo ku buli lwa 6 ku Star TV emunyenye y'eggwanga naye munnange obanga ogimisinze obanga wamisinga ezasooka zonna ziyagala olaba osobola ogenda ku YouTube channel yaffe eya Queen Mother Productions Yogi n'obanga oziraba
oba ku Save a Soul Taasa Omwoyo. Omukyalo ono ebintu bye wabambi wayogera owulira nga byonna buli kimu kikuweddeko. Netuka ekiseera nno gwe nanyumizaako ne muganga nakola ku mukyala bwati ne bwati ne bwati. Nangamba takulimba oba mufere oba biki era twamba ne mugamba nga tuze ne mugamba naye gwe byongamba bituufu ngenda kuteeka mu kamera naye byoyogera bituufu oba ozze wano kunfera. Mukazi akaano kaana ngamba ate nga nzize kufera ntya ate kati nga nsobola okuvaayo ntya nzize njogera ekintu bwe kiti ate mba njagala ki ate ng'erawo okitunuulira talina ssente ze yeetaaga kutaaga muntu agenda muvumula kintu kimuliko. Ngamba owange kanteeke kamera mbeere nga nshutinga omukyalo ono kyonna kyekiri Mukama yamanyi era ye muyinza wa buli kintu yasobola okuba nga alaba ddala emyoyo n'emitima gy'abantu. Wekinaavaayo nga yabadde yanfera eno kamera nja kubanga nzira babuulire results. Mukama Katonda naye nga kansuubire nti waaviiriddeyo n'obulumi bwalimu n'ebbanga lyamaze nga yeetaaga mbeere nga muyamba mukwano kibadde kinene ddala. Ku luli yajja n'omwana nga mulwadde omwana nga mulwadde ddala naye nali muwadde olunaku nti mukwano gwange lwe lunaku lw'olina okuba nga ogirako olina okuba nga ozze najja. Omala puroguramu eyo era twagimala kikeerezi nemba nga saasobola kubanga mumalayo. Omulabi wange omulungi wenna omukyala ono ebimu byalaga nasobola okuba nga nze ng'omuntu nabirabako bitosobola kuba nga tubiteeka mu kamera olubuto lwe nga bwe lufaanagana. Nga nsiibula ngenda kubanga neebaza abantu benkola nabo puroguramu eno eya Save a Soul Taasa Omwoyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala ng'eyo ekya kamera taamale yabanga yagiriko n'abanga akuwa ekifaananyi kyolabako era nga mu control room wabeerayo Jacobo ne bannange abala mwenna Elia Tenywa Kimbowa mwebale nnyo mwebalira byonna bye mutuusaako engalo okulaba nti puroguramu ya Save a Soul Taasa Omwoyo ebeerako. Othman Sempeebwa mukwano naawe nkwebaza byonna by'okolera show eno. Mbadde Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi nga sinnasiibula etaaze basari osobola okuba nga onnoonyaako tulabe nti abaana b'ensi eno basoma. Lwaki nzikodde walira nga nange bazimpadde nsobola okuba nga nziwammwe abalabi bange abalungi. Ngenda kubanga mbalindiridde munoonye ku nnamba z'essimu ezo mbeere nga mbasinkana nate tusinkane olw'omukaaga olujja olunaku lwe lumu essaawa zezimu mbadde omuweerezaawo Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi Lujegere mubeere bulungi mbaagala nnyo.